Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olunaku lw'olwo nyagadde mbalage enfumba gy'ofumbamu amata. Amata gano tugenda gassaako ebirungo eby'enjawulo nga bw'ogenda okulaba. Njagala weetegereze, nyagadde mbalage enfumba eno nnungi nnyo, ebirungo bijja gendako bulungi nnyo. Ebirungo tufunye omudalasini ogw'ebikoola, ne tufuna entangawuuzi, ne tufuna cloves wamu ne iliki. Tugenda okukozesa okuteeka mu mata gaffe ogwo omudalasini nga bw'ogulaba gukyali mubisi ogw'ebikoola. Entangawuuzi zooze bulungi zitukule, ezo cloves nga bw'oziraba ziwererako ddala, zifune nazo nnungi nnyo ziteeka mu mata. Oyo bamwita iliki bw'ayitibwa, nabo bulungi nnyo obuteeka mu caayi. Kati ng'oyo ow'amata tugenda kuteekamu n'amajaani ago ga bulijjo nga bw'olaba. Kakati ebintu bino bye tutadde mu mata, ekisooka biwoomesa caayi, ekyo nsuubira mukimanyi bulungi nnyo. Ekirala ddagala, bw'ofumba caayi n'oteekamu ebintu ng'ebyo oba onywedde caayi ate n'onywa n'eddagala. Katutandike, teeka amazzi mu seffuliya, amazzi matonotono g'oyagala okuteeka mu mata gateeke ku kyoto ng'atadde ku gaasi. Nze tutandike bulungi. Amazzi bwe gatokota nga bw'olaba, ne gatandika okutokota, beera ng'oteekamu ebirungo byaffe nga bw'obiraba. Entangawuuzi zisekule, omudalasini ogw'ebikoola gumenyeemenyeemu oguteekemu, cloves zisekule wamu ne iliki naye musekule bisekule obiteekemu nga bw'olabye. Kati bireke bisooke bitokote. Bw'omala teekamu n'amajaani singa obeera oyagala amata ago kugateekeramu ddala n'amajaani. Amajaani gateekere mu mazzi awo nga bw'olaba. Ndi kumma bafumba caayi oba wa woteeri oba wa waka, beera ng'okola bw'otyo, ofumba bw'otyo amata, ogasseeko ebirungo eby'enjawulo. Gagenda kubeera amata mawoomu nnyo ate tegagenda kufa. Kati n'oluvannyuma olaba bitokose, beera ng'oyiwamu amata gaffe nga bw'olabye. Amata ago gagenda kujja bulungi, tegagenda kufa. Funa akajiiko obeere ng'ogatabulamu galeme kuyiika, ogaleke gatokotere ddala. Amata galeke gatokote gajje bulungi. Amata ago ebiseera ebisinga kirungi ogafumbe gajje bulungi, obeera tojja gafunamu buzibu bwonna. N'owaba mwana muto aba ajja ganywa bulungi, tajja kufuna buzibu bwonna. Kati amata gaffe nga bw'ogalaba gayidde bulungi. Amata gano galina enfumba ey'enjawulo, naye bw'ogafumba bw'otyo ng'osoze kutokosa mazzi tegasobola kufaako. Ekyo nkikubuulira, beera mugumu okusinga okusooka n'ogaleka ne gatokota n'oluvannyuma n'ossaako ebirungo, awo kiba kyangu okufaako. So ate w'osooka n'otokosa ebirungo nga bw'olabye n'ogafumba bw'otyo nga bwe ngafumbye, tegagenda kufaako. Ekyo nkikubuulira. Njagala tunuulire enfumba gy'ofumbamu amata. Amata ago n'ogassaamu ebirungo eby'enjawulo. Teekamu ebirungo byonna, biba bigenda bwekityo bwe kiri. Fumba kacaayi kabeere kawoomu. Amata ago agaliko ebirungo gaba gawooma, n'oba tutaddemu sukaali gajja kuwoomera. Ekyo mbabuulira. Mu abawooteri mufumbe caayi muteekeko ebirungo. Kwegamba caayi waabeere wa njawulo ku banno abakuliraanye. Teekako ebirungo bwekityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.